Katonda ayawukanya emikwano najja wano n'afukabira bw'ati taafuira gwali ku ntebe n'akwata mu mabeere bw'ati namugamba nti ne bamukwata ebifaananyi tebanagamba nti omusajja omukulu oli ku mabeere oyo nange nakwata ndi obukwano okuteekewa obukwano naabussawo ogwattabale omukwano ogwattabale naguteekawo omwana wange tusiibulaganye buli mikwano gyagindeetera wano negindabako maama wange mumulabye mulabe kumale nabatomu mukale nabato bwasiibudde katonda atwawukanyisa bannange katonda atwawukanyisa mwebale kujja baaba tabale joni bwebasanganga babayita baluganda Museveni yambuuza ati wasooka kuzaala ono nozaala ono nemugaa nedda ssebo oyo omwana wa Tamale yamuzaala yenkanawa nga benkanagana omwana wange jabutaatako ebikonge byonna omwana wange natuusa ku bigwebe omwana wange natuusa ku mikwano omwana wange napeesa buli kimu Tamale napeesa buli kimu. Tamale Mirundi Junior ngambika taata wange omugenzi Tamale Mirundi Senior eyavudde mu bulamu bw'ensi eno ejja ekiro mu ddwaliro ekisubi gye tubadde tumujjanjabira. Olumbe lugenda kubeera Kyengera okyamira ku Watoto Church okutandika n'olunaku lwa leero mpaka olwokutaano tujja kubeera Kyengera awo ku Saturday daddi tumutwale mu kyalo era akaye kalagala ate aziikibwe ku Sunday. Ayagala ebisingawo osobola okuba ku namba 070 96 40 151. Nebaza nnyo abantu mwenna abangumiza mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa nga nviiriddwako taata wange. Omwoyo gwe Mukama agulamuze sa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Medication yagifunye singa obulungi mu ggwanga lino naye Katonda bw'ati bwe yakoze ki era leero abadde alinnya nnyonyi. Twadde twamaze dde okutula mu meeting n'aba State House nga leero agenda mu Aga Khan asokere mu Aga Khan then tumwongereyo eyindiya naye tekyasobose. Katonda teyakisobosezza.